Antaira mukyala wa SB4 wuno munnanga akabya amaziga bw'abadde ku interview ne Shamim Mayanja. Ono naakolimidde abo bonna aboogerera bizinensi ye. Mujjukire nno Fulufiga yavaayo n'abeera ng'ate abaako ebigambo bye yayogera ng'abaana bali eri abeggaba bafudde oba batemeddwa. Okitegedde no mukwano. Kaakati nno Antaira avuddeyo n'alyoka agamba nti abantu abali mu kwogerera essomero lye yatandikirawo abakolimidde. Saba Katonda Shamim ngandi wano arwane kuli arwana nange. Amina. Because olaba omuntu ngayogerera essomero bambi nga tamanyi. Yes. Joy manyi ya Katonda y'omu naye agenda okuyimirira agambe enough is enough. I know God will fight for me. Nze sirina maanyi ndi munafu ate embeera zange teziri mu kuwemula oba kuvuma oba kuvoola muntu anti sigenda kukyuka. Ndaba abantu abazze from nowhere. It feels like God is showing up for me in every kind of way. Omuntu mulala ayinza obutakitegeera ayinza okugamba gwali mu TV obulwa otya abantu and all that. But I pray nga oba waliyo yayinza okitegeera. Kakaba weetulira bw'olaba mukazi wattu embeera zo zeezo sizagenda ngoba akola emikwano singana ninyina embeera maybe singanyina emikwano mingi. Somehow tukanogamba oba lwakuba part of my life nina we nali nagisibira for some time. Maybe that's why I didn't get time to socialize and all that. But I guess that was part of the plan ya Katonda. So katwenda abantu abazze bambi ne banyamba. They touch my soul in a different way and I feel like they are heaven sent to me. So Nuru oyo buchajja boss babe she has made a swatu embeera zo zeezo sizagenda ngoba akola emikwano singana ninyina embeera maybe singanyina emikwano mingi. Somehow tukanogamba oba lwakuba part of my life nina we nali nagisibira for some time. Munange byebyo Shadi yatuddiremuko kyogamba towulidde kinavamu nga mumbuuza mbu osekaki kati obadde oyagala nkabire ki ekibadde kigenda okunkabira kyekinsesezza mukyala SB4 yogera okabira ki mada tell us what went wrong. Yogera no one will judge you. We are behind you. Hey, of course you will get justice. Here we have lawyers. Twamaze okupgrading aba lawyer abapya. I'm among the lawyers. You never know. I may be on your side. Shadia. Mumpakaza pichi SB4 yayita gu Shadia mumpakaza pichi gundi yayita SB4 baby. Ani yamuyita baby. Ani yamuyita baby. Mutekewo. Pananga. Are you sure? Aba kyekikabiza omukazi. Nze ndi mwana. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Agambibwa okuba nti no munnange yatematema abaana egayaza yabyeganye. Okero abyeganye agambye nti emisango egimuvunaanwa ye tagimanyi nako. Okitegeera no mukwano kale nate webityo webiri eludda eyo. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna no ku Newspark channel Minister Frank tumwebaze munnanga avuddeyo. Jjukira nti nno ku mutimbagano babadde basuse ng'abantu beebuuza nti Minister ng'akoze nnyo ng'alabikira ddala bubi. Minister gwe baali bamanye yali alabika obulungi
nga kakati munange akoze kakati avuddeyo ku mutimbagano nalo kagamba nti mwe mwena babadde bamuweereza message nga mumugamba nti quick recovery nti nedda yesi mulwadde avuddeyo nalo kagamba nti no bannayuganda beewuunyisa omuntu omunene gwe bayita nti munange mulamu bulungi ate omuntu bw'akogga ye bagamba nti mulwadde bw'atyo minisita nga oli mu kulaba ekiwandiiko ekyo kyetukuteereddeyo bw'ati bw'avuddeyo n'alyoka agambye nti ekiyinza okuba nti no kyeraliikiriza kwe kuba nti no omuntu akoze naye nga takigenderedde naye wabeerawo abantu abamu nga bo baagala kuba nti no abeekoza olw'ensonga zaabwe kale no minisita agambye nti mulekerawo okumuweereza bimesegi mbwassuke bulungi simanya quick recovery agambye nti mulamu bulungi kale katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ngetuli mu kuba nti no tufuna no ku News Spark channel twagala ate tubeere nga tukutwalako twagala tubeere nga ate tukutwalako wano ewaani ewa full figure munange wuuno alina kyagamba wano mu Uganda kyova olabanga abantu abaavu nnyo n'abagagga nnyo abantu obulumi bwe balina nga bakabajja ku bizinesi babadde bakolera obubbi bunaggwawo butya obutemu bunaggwawo butya nga abantu baswa tebakyayinawo abantu be musindikiza mubasindika wa mubateekeddeko ki mwajja abantu mu ntobazi ntukkiriza nti bave mu ntobazi nga gavumenti n'abakuzimba mayumba kwalaga weeraga esente ezibbiwa n'owulira nti gundi yabbe bukadde bwe buti basangana abantu basangana sente mu mayumba wano bakwata omukazi ng'alina obuwumbi simanyi bumeka mu nyumba ne bamutwala luza yavaayo dda sente zo temuzizimbiramu abanaku ennyumba ne mbasengwa nga balaga basasulenga obusente obutono mubajje ku makubo bayingidde munda basosoba obundamu bagobyeyo mugenza basula obutemu bugenda kuggwawo ddi mu nsi wana abantu muyisa amateekateeka ne mugawa president n'agasayininga nga mugasetinze bulala nga namwe mwina kirala kye muyisaawo wana bapolodusinga kyana mujja ne mukola kirala kyakunyigiza bannansi bantu mmwe ensi lweri bakyukira mmwe abagagga mmwe ensi lweri abantu babeeta mwana tebalina we batandikira naye ensi lweri bafuuli katonda lwali bakoowa mu kuba yabeeta mwadda naye ne katonda yabeeta mwadda tosobola kukola tteeka n'oli producinga nga tonema kuteekateekera abantu bokodde etteeka gye balaga mwe emitima mugijjawo ginyigiza bannansi okutuka ku ekyo emitima mugijjawo gikyayisa abantu ensi yaabwe okutuka ku extent eyo abantu bali e Bulaaya tebaliyo lwakwagala osanga omuntu e Dubai be Bulaaya nalabe wano muva wala ng'ayogera nga taliyo lwakwagala number of people abali e Bulaaya tebagenda lwakwagala bagenda lwakwekyawa nakwetamwa abalatuuka n'okugamba buli kimu bakisule babeere nga tebogerwa kwadde okudda mu nsi nga tebalidda kiki ennyo mwe babagambako abantu abali e Bulaaya baliyo lwakwagalayo yanoonya kiddako nga takiina ettaka baali babako era bakyabalibbye abantu babbye ettaka ly'abantu wano leero bamulekwa teri mwana wamufiya agalya mbya kitaawe era abaana bo bawe nga balye ng'okyali mulamu gula emputa ne ssemutundo bawe ogambe nti balidde nze n'embwa zange zirya ne zinnyampa sifaayo obenkya siina yes simanyi lwankya ebyenkya byankya kubanga abantu ne bwokola n'otegeka abantu twekuba enjawo n'osiba mu kibuga ng'ozuŋŋala ne weerekereza n'ogula akatako mufeera gye nakayimbamu nga munene muzibu teri muntu abba ettaka ly'abantu wano nga mutono buli abba ettaka n'osanga ekika kiramba ng'omuntu akibonyaabonya ali ogu ng'akola n'ekyapa n'akola ki ne wabula ye ayamba Muzayi Museveni yakenda kumanya n'agamba abantu babeere ku ttaka tebabagobaako mmwe abagoba abantu ku ttaka amaanyi mugajjawa Uganda gy'osanga etteeka ne baproducinga ekintu nti kati oba enkoba za mmotoka ne babakwata mu wiiki emu ndowooza baproducinga ekintu kye ne kiyita n'afuna ssente ze tekiddamu kubeerawo kasita manyi obuwumbi mbadde njagalayo obuwumbi bumeka bwe butulako akawunti ng'ekyo kisaanawo nga bayingirira ekirala twagala kino simanyi akasawo k'omu mmotoka akakasasiro simanyi twetaagayo kino kati oba ekyettaka baakijjeewa oba banoonya babbira ttaka oba ne babbye baagala kulibuzaabuza kwegamba ne weebuuza mulifuna ddi omutima ogulimirwa bannansi n'abaana bamwe tebaligenda kweyagalira mu maanyi g'abantu
tebali bera mirembe mu maanyiga mu ttaka ly'abantu bannansi aga amaziga abantu ge bakaabago gagenda kumaliriza bubi Uganda wetali beeramu lutalo ate nga lujja kubeerawo bajja kutukubamu wano naye abali smart tukabali beera batono n'abaana bamwe bemukolera bagaggawale tebali beera mu bintu ebyo lwe bali tukuba wano lwe bali tukuba bali tunoza omuntu mukolere mu producing le walaga dada ba minister balonda baaki Muzeyi minister olonda zache zitulugunya abantu tasa producing abana Uganda obera kutaka bwoba zimba kasi sinejja simanya bakabaka ne bajja simanya abachi ne bajja kasi seri mu department nga 10 omuntu atazimba nga kunyumba tamanyi naye tamanyi buzibu limo kuzimba basobola okubba okuva ku musumali gwoguze bachi ne basindika bachi face babwe bano ne bajja abapima taka simanyi inchi meka simanya ebichi bannange nga tozimba ko tomanya era muwengo omuntu ekitibwa azimbya akayumba ne bakabaka futi 2 ne basimye toy mu Uganda okusima toy obanga gulo obulamu atazimba nga ko tamanyi ze simanyi bantu bakasi nze nabalope naku zino nabalope wa idi onajana kusoma ko senasini komana oyina gama simanyi za kiraka simanyi za gundi nze nkola bino nze produce kachyo owebiti yona bitwala o misumai najitwala be batwala tebabiza tebatwala nga ku bintu abantu tebabiza ate be batutte gwo ino bieno nerayo wango ngomazo bawo mudidi gwensimbi abane badda bayina ba boda bayina be motoka bayina be mpapula bayina ba sitika bayina abasiru banange wachitogama muntu kintu mulundi gumuno mugasa so send the west as simple as that. Yes, twagala okubeera nti nate tukutwalako ewa Bebe Cool avuddeyo nalyo kagamba nti talabangako muntu mugezi nga Norbert Mao. Oyo banange nakutuka ne Honorable Mao nze nalisabanga muntu mugezi ngoyo ne mugamba mzee bobeera kuti oyogera ebintu banaye Mao ayina amagezi banaye Mao amanyi Katonda yakola Mao ne mugamba kakati Katonda namugamba kibona afa nogenda n'amagezi ago gonna nga toyambye eggwanga nga ate yagakuwa just because oli bweru ogamba tosobola kuyingira munda ne mugamba bwoba ogamba Museveni mukyamu mu koona eno gwe genda omugamba agikuwe koona goji rectifying twakayananga Mao nansanga nansunanga nakola Nayenga tube and that man is full of respect. He doesn't underestimate anyone. Just like nga President Wali Museveni. Mao does not underestimate anyone. Barrister Timo yaluzinze fight. Buli wempita kati buli omu kyangamba. Kocha omusajja we yaluzinze, omusajja we bamukubye, omusajja we yatuswazizza. Nga sinabatuuka ku ekyo tumanye lwaki Barrister Timo yaluzinze. Ekisooka bwoba wetegereza bulungi ababadde ejje kansanga ne Shakibu performance yate yabadde nnungi. Yes, esinga ku ya Rick Mani wano yabadde alina composure, yabadde ali calm, yabadde akulaga yes askirinze ayongeddemu ku skills nera performance yesiyeyo fabalabyako Shakibu nga traininga kyerese mu rings kyekyo oba maybe match yawedde mangu maybe nga yabadde tutegekedde ekyo maaso. I want to believe olw'ensonga nti bano ababiri babadde n'obudde butono okwetegeka naddala Timo kyamuviiriddeko okuluzinga match. Timo okuva lwe yakomawo abamu babadde bagamba ali mabaala apaatinga abadde alina okukikola okuseeringa fight. Yabadde alina okukikola okulaba nga fight efuna talkability nga mujyogerako nga mujja mugula table. Kyekimu ne Shakibu adde before the fight twali tutegeka kifo akubira ono oli amukubira bonna yabeekwasaganyiza ono oli alina onoonya table alina okutunda alina okuba mu press conference alina okukola buli kimu kyabaviiriddeko okubanga bombi bakoowa bonna nga bafuna fatigue omungi ate bwe kijja ku Timo nti abadde training si amaanyi nnyo ku level ya Shakibu
kimuviirako kowa mangu ku Shakib. So Timo nze namulabyemuko gwe yabadde atandise ozannya. I think he's a fighter. I still believe in Timo. Akyasobola olwana. Newankubadde Timo singa tongeramuko just ku training. Netumanya nti bwe wabayo match tongeramuko wano ne wali eri polishingamuko ka training. Ojja kujja oli mulungi. Skills webale omulimu gwe wakoze wabadde olina ebbanga tono nnyo nengeri gye wabriefinzeemuko Timo ne confidence gye yalaze mu ringi. Yabadde nonji kalungi massive love bwete tambudde abadde mulabi mulungi alikuwa kumira ku Newspack channel kankusaba belengo subscribinga o likinga nokuleka obaka bwawo mu comment section bera bulungi weraba